po jako akawuwo. Likazera bampita buyise ebintu biyidde. Abasuubuzi b'embaawo mu kibuga ky'e Mityana basanyaladde oluvannyuma lw'omuliro okukwata erimu ku bbajjira ery'amaanyi erisangibwa mu kibuga kino. Nze mmalirira lw'abaana bange sirina musango. Buli kaseera bampita buyise omuliro guyidde. Buli kaseera bampita buyise ebintu biyidde. N'ennwana nezizaawo. N'ennwana nezizaawo ku lw'abaana bange bwe bajja ekyokulya bwe bajja fiizi bwe bajja buli kamu. Kigambibwa nti omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 6 mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'abantu abaliraanye ekifo kino be bawulidde ng'omuliro gulanze ne batandika okukuba enduulu. Bano oluvannyuma bayise poliisi ezze n'ekimotoka ekizikiriza omuliro wabula nga kino kigenza okutuuka ng'ebintu byonna bimaze okutokomoka. Abaana bange basobola okubaawo ne mmalirira. Naye babyokyezza okwokubiri. Abazinyamooto basanze akaseera akazibu okuzikiriza omuliro guno wabula ng'oluvannyuma bagusinzizza amaanyi era nga bannannyini mmaali etokomose balabiddwako nga basobeddweka ne mu kibira. Bangambye kutandika saa 6 mu fulemu z'emiti awo okuwera 6 kitundu ng'eddagiro liweddewo. Mu fulemu ezibadde ebweru wano ku kifugi mubeera muziraba. Okuwera 6 kitundu. Muliro tumanyi kwe kiva kimuze mundi gwa kubiri kyamaze kitukubye ntisa y'amaanyi era agitusaasira nnyo alabye. Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'omuliro gukwata ekifo kino ekyongedde okutiisa abakikoleramu nga kigambibwa nti ekifo kino kiriko abantu babiri abakikayanira era nga kirowoozebwa nti kyandibanga kyekivuddeko embeteza. Nnaku y'amaanyi nnyo ebigenda mu maaso mu kiseera kino egamba byeraliikiriza twakava ku muggalo ogwa COVID tetunaba kuvaayo bulungi tukyali ku muggalo kyenkana ogwa COVID. Naye ogenda okuwulira e Masaka amasomero bagookezza, ogenda okuwulira e Kampala amasomero bagookezza, abaana bafiiriddemu naye maali eno yonna yaweddewo. Batuyisiza bubi nnyo lwa mukwano gwaffe ajja okuggwerwako emaali ye ate si mulundi guno gwakubiri emaali ye eggwawo bweti tutamanyi oba kiva ku kyo oba kiva ku kitetumanyi. Kino si kyomu tuvumadde n'entebe gye mbadde njagala nga nakajongera kola ebintu bye birungi nnyo naye ogenda okutunulira ngezo mbadde ndesemwana kusubira ngezo okutuuka ano nga aji neera bamwokyeza omulundi omulala tufu bambi kyatuyisiza bubi. Mu kwogerako nayogerera poliisi mu kitundu ekyewamala Rachel Kawala ku lukomo lw'essimu akakasizza enjega eno era n'ategeeza nti okunoonyereza kwa poliisi kutandise okusobola okuzuula ekituufu ekivuddeko omuliro guno. Ebintu bya bukadde nga 2 bye byonooneddwa mu muliro guno omuli entebe, ebitanda, ebyuma ebikozesebwa n'ebirala. Naye nga tuli kunoonyereza ku kyo ekyaviiriddeko omuliro guno naye nga tuteebereza omuliro guno baakumye mu kkume. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tumanyi omusajja tukyagenda kuzzaako naye tetwebazaako leero ku gavumenti okugambukokwawa okujja ne bazikiriza naye era tuwadde bazze ne bazikiriza tuwaliwo kye baataasizza.